we bali kubera mpozi nga ate otambula nange bulungi nnyo olwaleero lunaku lwa Monday kulika mu weekend ebadde mpanvu nnyo ddala era bali kubera mpozi nga ate mwana tuobuli awo okwasaganya olunaku olwaleero wali abaana bazze ku masomero ate mpozi ne wabeerayo n'abo oba bali mu kwetegeka okuddayo this week naddala abali mu candidate classes gattako mpozi ate n'abo abali mu bibiina ebiddiira ebya candidate classes kisinzira essomero lyo lyateekateeka kaki oba lyabala kaki babikoze but si a program eya Ministry of Education but bakikola okuyamba abaana okusobola okumalayo syllabus bamalayo syllabus bulungi omwana bata by P7 by senior 4 by senior 6 abeera ali mu kukola ki mukola revision n'olw'ensonga eyo tubaagaliza okutuuka obulungi ennyo naye era n'abasomesa nammwe abazadde bano mbere nga mubagumiikirizaako because please allow akola nnyo olw'ensonga January mumanyi paakava mu Christmas tuli mu kalulu n'ebirala byonna obeera osinzirako n'ogamba omuzadde kamusaasire mu mbeera eno bwetyo era nga bw'okiraba weekend yabadde mpanvu naye tugenda kugikozesa okubeera mpozi nga ate tumenyaamenya butya oba mwami Museveni byayogedde bwe yasinkanye mpozi ate ba tiktoka ne ba tiktoka biki bye baamusabye nga bakulembeddwa mu kasuku bw'atyo ye n'abeera mpozi nga ate abaddamu okusinziira ku kyakola ki ku kyategeera ye nga mwami Museveni n'olw'ensonga eyo olukuŋŋaana luno oba ensinkano eno yabadde mpozi ate yakoleddwa omukyala Natasha ono nga mpozi ye muwala wa Museveni oyinza oyita second born mu first family era bw'atyo Natasha yasoose okubeera mpozi nga adressinga abantu bano mu kaseera katono nnyo n'oluvannyuma mpozi ate ne muzeeyi we n'atandika bantu omanyi waliwo bagamba nti nze singa kasuku waliwo kagundi akasooka n'agamba nze ne nsisinkana President Museveni bwenti 1-on-1 kati abantu badde bamanyi nti kasuku kyagenda okutandikirako tabbu bwereere biki naye yatuuse eri nga communication nekyuka. It is not about English kuba kasuku oluzungu alumanyi bulungi nnyo wabula ndowooza obeere nga weepika nti nze nja kukola ABCD bw'otuuka ew'omunene ne bigaana baabyogera edda nga bagamba otuuka ewa President Museveni nga practice nze byogenda omugamba bw'otuuka eri n'akutunuulira ne bikubula eba ne bagamba shia nemba ngenze ne script yange biki nti bikubula kati ne kasuku bw'atyo bwe yabadde okusinzira ku a few moments later akavidiyo akakadde ke bajjeyo agamba nze nenfunako omukisa okutusingana President Museveni 1-on-1 ku luno kyatuuseewo naye kasuku byayogedde mpozi ate obaoliawo byabadde byawukana kulamu bwa bulijjo tumulinze atubuulire byabadde bitya ye nga ye yabadde awulira ki yabadde afiiringa ki si ye yekka yabadde babale ne ba tiktok abalala nja kubeera nga nkuwa mpozi abamu bye baayogedde abalala sijja bikuwa lwa nsonga nyinza okubiwako comment embi ne babeera mpozi nga ate obaoliawo banyiiga kale mpozi before nga tunagenda actually ne communication era yagikoledde mu bwe twadde tuli ku live President Museveni yasoose n'agamba nti Americans actions in Venezuela are still unclear. We have yet to learn what is really happening. Although the Americans are powerful in air and in navy, but if they come within close range on land, we can defeat them. Ebigambo ebyo byayogeddwa President Museveni olunaku olwajjo
bwe yabadde asinkanye ba TikToker n'agamba nti omanyi bannange abatagoberera nnyo mawulire kati era nnyongera okuba updatinga. America yagenze nekwata president wa Venezuela nemutwala nga mulamu, era Trump n'avaayo n'agamba nti bagenda sigala nga balwaninga eggwanga eryo okutuusa nga bamaze okutereeza n'abantu bamu nga bamaze okwetereeza, then balikkirize lisobole okwetwala. Kitegeeza kati terina independence. So kati president Museveni n'agamba nti ebikola bya America mu Venezuela bibadde tebinnategeerekeka bulungi, kiki kye babala bagoba kaki. Wera abantu wedda babuuza bamukwatidde ki, yabakoze eki, you know. Kati agamba nti ebikola byabwe mu Venezuela tebinnategeerekeka, n'agamba naye bakola kunoonyereza balabe kiki ekiriyo mu Venezuela era kyavudde ku ki. Wabula n'agamba nti newankubadde Amerika bano b'amaanyi, naye b'amaanyi nnyo mu ngeri bbiri. B'amaanyi nga balwanira waggulu mu bbanga ne ku mazzi. B'amaanyi nnyo nga balwanira waggulu ku bbanga ne ku mazzi. Naye ye agamba nti singa kijja mukono ku mukono nga bayise wansi tukube emmundu ey'oku ttaka, agamba nti bo babasinga. Uganda esinga Amerika, era singa bagenze mu kulwana esobola ogikuba bulungi nnyo. Esobola ogikuba bulungi nnyo n'agiwangula. Abaaye muzeeyi abadde atya, tatusiikuulira akalimu obuwuka asajja ne bajja ne batunula bagambye atusobola. Bw'atyo kale bw'aba yagambye atusobola, katugezeeko okulumba tulabe anaasinga y'anaasinga. Temukigezesa. Amerika musigaleyo gye muli, naffe mutuleke no mu ddembe lyaffe. President yabadde asaagamu busaazi. Yabadde asaagamu busaazi, asajja bayinza okujjawo ne balumba ne bagamba yagambye atusobola. Okukakana nga abasajja batusuddeko kimizairo ekigenda otuleka nga kiri bubi kitutwala. Naye nalabye nani awo waliwo president kyomulala yali agamba nti Amerika ndowooza wa Venezuela oba naga nti Amerika terina gweyagala era teyagaliza. Ndowooza ebimu ku bigambo ebyatwazizza omusajja ono oba okumulumba. Naawe ekyokulabirako nti Japan ebiseera ebyo yali esinga amaanyi naye nga Amerika egiraba bubi, naye okukakana babasuulira ebyo ebizuka ebyo baba bakuba mizairo ezo eza Nagasaki ezaleetera abaana n'abakyala abamu okubeera mpozi nga ate bazaala abaana abaliko abatalina mikono, abalema b'obwongo n'ebirala. N'agamba nti naye ekyo kyava ku Amerika kubeera nga tebalina gwe baagala abeerewo nga yabasinga. Bagamba nti ebyo bimu ku bigambo oba oliawo ebyaleetedde Amerika okubeera ng'erumba Venezuela n'ekwata pulezidenti. Nakugambye tuli mu kutematema bitya President Museveni yabadde awayaamu mpozi ne kasuku gattako ne ba TikTok abalala. Era bw'atyo President Museveni yagambye nti kino kyabale kasuku yagambye kino kyabadde ng'asiibula. Ekyo kyabadde ng'asiibula, kansooke nfuneyo wano ekirala kubanga bwe yabadde asiibula byabadde biralamu. President agamba, I was once young like you. I would also dance and swing girls around that I would remember, but I would remember to fight. Simanyi wabina ebigambo yabadde abyogera naye nga mama Janet yabiwulira. Agamba nti naye yaliko omuto ng'abo bo ababaddewo era nga azina n'abeera mpozi nga yeewuba n'abakyala ab'enjawulo naye nga teyerabira kugenda mu nsiko kulwana. Oba muntegedde nga teyerabira kugenda mu nsiko kolaki kulwana. So bw'omba nga mutegedde mukikubire mu ngalo. Bw'oba nga okitegedde kikubire mu ngalo. Lwaki? Nti akubagulizaako oyagala wambazzi. Kyategeeza mukole nnyo. Otegedde kyategeeza mukole nnyo. Excuse me. Newankubadde oli amalaifu okola otya because abadde ndowooza agoberera nnyo ba TikTok bano ababeera kuno ne bazina
ne bakola batya ne bawemula abamu beerabe batutte wabo batunuuliddemu aba influencing abantu they are very few batono nnyo wano neera mu bigambo byagambye President Museveni nti you cannot compare Uganda with Japan, South Korea or Germany. The only countries that are like Uganda is United States of America, India, and a few countries that have everything like us. Kyategeeza nti Uganda erina buli kimu naddala mu byobulimi era n'agamba nti tosobola kugeraageranya Uganda na ggwanga lya Japan, South Korea oba Germany. Tosobola bigeraageranya. Lwaki? Nti amawanga gano tegalina buli kimu. Ola Uganda erina buli kimu. Naawe ekyokulabiko n'agamba ensi ezirina buli kimu mwe muli India, mwe muli ne America oba USA. Mpozi ne obuso obulala butonotono abalina buli kimu. Naddala mu byobulimi ekiyabadde ategeeza nti naddala mu byobulimi. India anyway India ndowooza nabo balina balimira. Uganda tubadde tukyali blessed. Uganda erina buli kimu you people. But kiri kuba kulembeze baffe balina obuzibu. Ndi omuntu ne bwaba asazeewo ng'ebintu byalima byakulya buli si byakutunda asobola okusurvivinga. Ng'oli ne bwaba asobodde okugamba nti kannime byakutunda sente zazifuna bulungi nnyo. Naye obuzibu tulina nti abalima ebyokutunda n'abalima ebyokulya buli bonna bakaaba naye ng'obuzibu buvudde ku bakulembeze. This time around nabagamba munnabyabufuzi oyo ajjeewo okusaba akalulu n'otamufaako n'ogamba nze genda saagala byabufuzi byantama saagala nabbi esembereza enkya yasalawo butya bw'ogenda okulivinga ogenda kulya enva omuli omunnyo oba ogenda okunywa sukaali oba obutabibeera nabyo oba otegedde. N'olw'ensonga eyo nganze omutuuze w'eggwanga Uganda omulungi nja kukubiriza nnyo okusabeera ogende weerondera omukulembeze anaasobola okumanya ebizibu byo era anaasobola okukola ku nsonga zo gwe ng'omuntu nga tayise mu kukugulirira nti akuwa sabbuuni essukaali munnyo wabula ng'akuteerawo enkola n'amateeka ebigenda okukuyamba ggwe kennyini okubeera nga osobola okwegulira kasukaali ko nga sente zijja nga sente ozifuna nga si byakulinda kasizoni kano kayita mu buyisi wiiki emu akuweyo sabbuuni. Ogwo omuti gwa sabbuuni togenda gukozesa mwaka guggweeko. Sukaali togenda mukozesa kisanja kiggweeko era abikuwa n'obikozesa wiiki eyo nnaku 2-3 n'ebiggwawo n'oddayo ku mbeera eri. Naye singa olonda omukulembeze ateekawo embeera ekusobozesa okufuna sukaali owo ne sabbuuni owo ku sente zo oyo yasinga obulungi oba ontegedde. So mu mbeera eyo obeera ng'olonda omukulembeze oba oli awo walina amakulu ow'omugaso eri famire yo n'eggwanga. Tukyeyongerayo mpozi ate era mu mawulire mpozi ate President Museveni yabaze bwe yabadde ayogerako mpozi n'abaana b'oku TikTok yagambye nti waliwo omwana ono TikTok bamuyita Sean Styles bantu bagenze nga bamwesiga naye nga beesize kasuku ennyo naye bamuwadde okwogera yagambye President Museveni, I no longer pray for myself, I pray for you. I want you to live longer. I wish God could deduct on the years I'm supposed to live and adds them to yours so that you can lead us. President Pakalast or Son Styles TikTok ye bamwadde omukisa okwogera bannange ndowooza mutegedde abantu bemadde mulowooza nti bakabe nnyo bagezi nnyo nga mubatya mbadde mubatyamu nga balowooza nti battabbu nnyo oyo we bamwadde omukisa okwogerako ne president ebyo byagambye president namugamba ndi mukama wange ze sikyasaba nakusaba wabula nsabira ggwe nga nsaba Katonda akwongera emyaka emingi era singa kibadde kisoboka nga Katonda asobola okukuwa emyaka gyange yandibadde agikuwa n'owangaala nnyo
osobola okubeera nga otukulembera oba otegedde. So mu mbeera yonna ba TikToker bamwe bakuyiwayo akaseera konna, kaseera konna bakuyiwayo. Ekyo kitegeeza ki? Nti temunenye oluusi abakulembeze abamu bwe batuuka mu paliamenti ne balema okwogera nti abantu abamu ebintu babiraba bulala nga bali ebweru w'ekintu, bati bw'omala okuyingira muli munda mu kyo otegeera nti si byangu. Mulaba ebitundu bingi President Museveni nga gyagamba mwalonda opposition kyova olaba temukulaakulanye, but still ogenda n'otuuka mu bitundu eby'ababaka ba parliament nga ba NRM abalala bajja n'opposi nawako story ya Tayebwa nti yatuuka mu constituency ye ng'abuuza abaana ku bya computer, naye nga bonna bagamba ffe tulina computer, tulina kibox kikyawo batugamba kyekitukozesa kyebakolerako illustration, naye nga is a deputy president, is the deputy speaker, nga tasobola na kufaayo kugamba nti computer zino kanzigulira abaana ku sente zange tuneebala, oba kangende nzisabe direct wa President Museveni. Nga bangi basinkana President Museveni naye nga tebasobola musabayo kintu kiyamba constituency zaabwe. Newekanga nga constituency y'owa opposition erwaninga kyekimu oba ng'esingako n'eyo NRM, ate gwe bagamba nti NRM bw'omulondo oba olonza oluseke olutazibikidde oba muntegeera, kitegeeza ki? Nti batuuka mu maaso ga President Museveni ne batasabira mmwe, ne beesabira bokka bokka, oba ne basabira ne batasaba. Olugwe nalabye yayimiridde yasabye kwekubya kifaananyi na Natasha. Imagine ogenze kukiikirira abantu. You people, when you go to meet the president, oba togenze kwekiikirira oba ogenze okiikirira abantu, ogenda kungamba nti sigwe mubaka waabwe, but abantu abo bakugoberera ku mukutu gwo, era singa basalawo ne bagamba banyige unfollow ba unsubscribe, it affects you. Abasinga babasindiseeyo nga bagamba why leero katufune yatugambirako ku president, oba ntegeera tufune yatugambirako ku president, naye batuuse eri ndowooza nga n'ebibuuzo bye bagenda okubuuza abamu babibagyeko ne babawa ebyabwe. Tulinze bagenda tugamba ensonga zabadde zitya, ebintu byadde bitambula bitya, you know. But kyenkugambye kyekyo, abantu bati babadde nga beebuuza ddala kakati tugenda kukola ki? Tugenda kukola tutya? Obulamu tugenda butambuza tutya? Ekiseera kyatuuse ng'omuntu abuuza ekibuuzo ne kimala eddakiika 5 nga tannakimalayo akyetooloola. Bw'amala okibuuza President Museveni n'amuddamu mu ddakiika emu oba mu ddakiika obutawera. Kitegeeza ki? Nti batye ku busajja nga Busemujunganda n'abasajja abamu abayinterviewinga President Museveni one on one nga tebamutya. Kuba yese Mujunganda yali amuinterviewinzeko nga akyali mu mawulire, ate nga by then yali muvubuka muto. Ndi waliwo omuntu nga tatya muntu, nga tatiiridde, naye abantu bagamba we mbuuliza ekibuuzo bwe kiti bagenda kunzitira wano. Kituufu, but still buuza nga otaaginzeeko. Abantu bagamba, you know, abantu bagamba ekyo kiba kikuyamba. But bw'obuuza ekibuuzo nga gw'olinga akyebuuliza nti gwe kennyini gwe obuuza ku representinga gwe, Muzeeyi era ajja kutwala bw'atyo nti ekyo kibuuzo si ky'abantu wabula kikyo gwe nga gwe. Kibuuzo mpozi ate kigenda okusembayo kibadde kya Kasuku. Kasuku yagambye nti Pulezidenti omanyi abantu bagamba nti buli bw'ogenda eyo wajjajja bakusibirira amatooke, miyembe n'ebirala. Naffe tusibirire nti kalyako oluseke tekabuzeemu, tusibirire ng'abazzukulu bo twagala kuleka tugende. Abantu nno bwe yabagambidde nti kakati nze
sirina buyinza bajja kunsiba sagala genda mu kkomera bagamba mungulirira abalonzi ndi mu campaign kati ndi candidate singamba waka sente bajja kunkwata bansibe nyabba wayo jasika transport ebirala tujja birabanga akalulu kawedde naye mu kinata byemu ekikulu mu nsinkana eno yategeeza nti yayogerako ne Elon Musk nga baagala bawe ku Bannayuganda internet eri chipa muko olw'ensonga eno eriwo ya bbeeyi muko ya bbeeyi muko bw'atyo Elon Musk n'abagamba ajja kubeera nga abawa internet eya Starlink mbuyo HD satellite yeyo nti yo si ya bbeeyi nnyo compared to internet yene endala. N'agamba agala bakigezese kubanga abaana bamugambye nti ffe tulabanga ababi ku internet ne tetuli babi. Tunoonyeza okwo 10 mpola mpola. Bw'olaba tuyombyemu oluusi ebibeera byemu ng'ebiyitira. Ne internet ffenna tugyetaaga, naawe ogyetaaga, na buli omu agyetaaga. Oba oli awo ndowooza okujja kwa Natasha ku TikTok kwamuwadde okulaba biki ebibeerayo, okulaba abayomberayo, okulaba baki abakolerayo businesses n'abalala ne bafunamu omukisa okubeera nga baagala basinkane president. Lwaki bakitegedde nti kitizo bagaana ebiseera by'okulonda bino bye tulimu naddala nga ebulayi nnaku ntono internet yandivaako abaffe banaagirekako oluvannyuma lw'okusinkana ba TikToka oba bagenda gijjako nga batya ebigenda mu maaso kubanga era yagambye nti kati Facebook twagijjako myaka 5 egiyise naye ekyo muzeeyi ye teyakitegedde nti olwedde abaana balina ka VPN ke bakozesa okubeera nga batambulizaako enjiri yaabwe eya struggle n'ebirala. Ne Uganda Police yennyini n'ebitongole bya gavumenti ebisinga biri ku Facebook. Kati ekyo simanyiye oba bamulimba kipaka kati. Simanyi kibamulimba up to now okubeera nti akyali mu mbeera ezo ez'okugira nti bannange ate kino biri bitabula n'ebirala oba ontegeera. Therefore tukubiriza President Yoweri Museveni internet temugijjaako mukole ebimukola abantu bajja kubeera nga beetereza mu mpola mpola olw'ensonga waliwo abazikolerako businesses. Anyway katumale empoza tuvuddeyo olunaku olwajjo mwami Kyagulanyi yabadde ali Slonko, yabadde agenda Slonko, yabadde ava mu bitundu by'eyo Mbale mu Eastern bwetyo yabadde ava. Kati mu kugenda waliwo omusawo ono dokita abadde atambulanga naye mu motoka zino okuwa abantu bujjanjabi, but yesterday yakubiddwa amasasi era bw'atyo yatwaliddwa nga biwala ttaka. Omusajja wuno yagamba nti omusajja akubye dokita n'amuteeka wansi n'amukuba essasi mu mutwe. Eyewitness yabaddewo ng'alaba naye tetunawulira mawulire ga muntu ono nti oba yafudde, tetunagawulira oba yafudde. N'ekigambibwa mwera raid eno yabadde ekoleddwa baafande Mukiibi. Omuntu agenda kwebuuza Mukiibi talina boundaries wajaakola na wajaalina kukoma. Talina boundaries na wajaalina kukoma. Ebyo bimu ku bibuuzo oluusi abantu bye beebuuza ne bagamba naye nedde enough is enough. Nti ebyo byemukola biremaza ebitundu n'abantu ne batandika okugamba ffe batuyisaamu amaaso balinga abagamba ffe tetulina bwogerero, tetulina kukola tutya naye ng'ate olwedde buli kitundu kirina abakulembeze baakyo. Eyo system ey'akabampaane okubeera nga muttiramu n'abantu yandibadde ekoma. Nti sisuubira nti Mukiibi bw'abanga Mukiibi yabadde mu gulumbagani buno nti ebintu byakola bisinga omugenzi omala be yakola, bisinga waliyo omusajja ono
wakasajja awo kati kalokoka n'okulokoka kali mu poliisi akakuba ennyo Besigye ne kamufiira tiya gaasi nga kayasa emmotoka ekayasa emmotoka ya Besigye nga kakozesa pisto muyitaani erinnya ndyerabidde batimu mujjukira bw'onoonya ku videos ezo mbadde mumulaba abadde ebiseera bya Dr. Kizza Besigye ndi those people nabo baaliwo naye tewaliwo gye balabira ebintu bino munnange bikuteekako ekikolimo olinza obutakifunirawo directly wabula ne kijja ku baana bo babazzukulu bo oba ne kikujjako gwe kennyini enfa gy'ofuddemu n'ebeera nga si nnungi bw'otunuulira omugenzi omala ng'ate yagezangako ebintu ebimu okubiyiwako amazzi enfa gye yafa si ye muntu omukulu ng'oyo gye yandibadde afaamu ogenda kumbuuza wandibadde oyagala afa atya mmwe tewali kintu kibi nga kufa ng'oli mwavu n'ofa ng'obonaabona n'ofa ng'obadde olina positi gy'obadde olina nga nkulu nnyo ne bagikuggyako n'oddayo ku zero ku bwakkulutu oba ontegeera n'obeera ng'obadde ovugibwa mu mmotoka ekiseera ne kituuka nga ggwe weevuga n'obeera nga amafuta obadde onywa ga kaadi ekiseera ne kituuka ng'amafuta ago tokyanywa ga kaadi nti kati essaawa zino bw'aba nga mukiibi akozesa ebitongole bya poliisi mmotoka za poliisi n'ebirala okutulugunya abantu ekiseera kisobola okutuuka ng'ebyo byonna mukiibi takola ki nga tabirina oba muntegedde nga tabirina n'afa mu nfa embi ennyo omufu tawulira bati nze ndowooza abeera alaba era mu mutima gwe muli wadde guba gufudde omuzimu gwe gubeera gwejjusa biki bye gwakola embeera ereeta obulamu busanzwe tuli mu campaign trail some few days remaining to the election time seddaku ntono nnyo ezibulayo tulonde weetegese otya okusinziira ku electoral commission ebintu ebikola ku kulonda byaleeteddwa dda era bagamba by next week obukonge bwonna bujja ba bumaze endowooza okubeera nga butuuka mu bifo ewalondebwa okwewala okudireyinga okwewala okola okudireyinga olw'ensonga bagamba isabbiiti ejja enaagenda okuggwako ng'obukonge bwonna obugenda okukozesebwa mu kulonda bumaze okutuuka mu ggwanga ng'ono bagamba nti waliwo obugenda okuva ebweru waliwo n'obugenda okukolebwa kampuni eza wano ako mukegendereze bakugambye obuva ebweru bujja bwatuuse dda obuva ebweru weebuluwa mwemuli obwaba pulezidenti obwaba MP n'obwaba LC5 awo ndowooza ne bammeeya kati bano bakansala obwayo bugenda kukolebwa kuno buno kabonero Ntebe kabonero Mucungwa kabonero Ffene obwo bugenda kubeera nga bukolebwa wano eno ndowooza obwaba kansala kibategeeza nti by next week buli kimu kijjaba nga kiwedde kitegeeza ki tegeka obwongo bwo tegeka omubiri gwo n'endowoozayo n'entegeerayo totta kalulu totiikingisa bwagazi nti kubanga oyagala nnyo President Museveni otiikinga ettiika eyitemu ate egende mu kabokisi akalimu ne Kyagulanyi oba ontegeera awo akalulu ojaba okasse tiikiyo erina kukoma mu kifaananyi kyoyo gw'oyagala ate gw'otayagala tomuteekako X bw'omuteekako X akakalulu obeera okoze eki okasse n'olw'ensonga eyo mulina okubeera nga mubikola mugenderera bulungi nnyo butya bwe mugenda okubeera nga ate oba awo mutambuza embeera eyaffe wano mu Uganda mu byokulonda mu bbanga wano mu byokulonda kale bwe tugendako mawulire amalala mpozi ate nalabye video ya President Kagame ng'agamba nti tewaliwo muntu n'omu agenda kunjigiriza kwagala nsi yange oba ontegeera era
tewaliwo n'omu agenda kumpa byakuyiga ku bulamu bwange na ggwanga lyange Rwanda n'abantu baamu. Ekyo kibeera kya busiru. Gova eri osomesenze. Ebigambo ebyo byabadde bidda mu bantu ab'enjawulo oba oli awo bw'oyinza okugamba nti basajja bakalintalo naddala abazungu. Naddala abazungu n'abagamba nti bw'oba oyagala okumanya oba oyagala okutulumba noonyerezaako ku baali batulumba baddayo batya ewaabwe. Bonna bonna baali bagezaako okutulumba mwalaba biki ebyabatuukako. Temuddawo ne mutugiraagira mbu ate simanya ki erererere. Kakati waliwo munnabyabufuzi amanyiddwa nga Jordan Tumwine, who was earlier nominated by the Electoral Commission to contest for Ampara County before withdrawing and defecting to the NRM. He has made a U-turn back to the National Unity Platform. Tumwine says he joined the ruling party after being promised money, clothes, and food. Promises he claims were never fulfilled. He has since apologized to the people of Ampara and to the NUP president. Jordan Tumwine mbidda mu Luganda abatabitegedde. Ono yali yeesimbyewo Lwampala era nga bamunominatingidde ku kaadi ya NUP. Wabula n'avaayo n'asala eddiiro n'addamu NRM nga bamusuubiza omuwa ssente, emmere n'engoye. Imagine ssente, engoye n'emmere. Wabula agamba nti byonna baabimusuubiza naye tekuliiko na kimu kye baatuukiriza. Bamuwa empty promises. Era bw'atyo yavuddeyo ne yeetondera eggwanga, ne yeetondera pulezidenti we Kyagulanyi ne bannakibiina kya NUP. Era bw'atyo naye Joel Ssenyonyi yakataddeyo ka video teyataddeko caption nnene. Yagambye this country olemwa. Oba ontegedde. Ddala Uganda muli nnyo mu mbeera ez'okweyagaliza mwekka. Kye kigenda okulemesa oba oli awo okukyusa Uganda mu byobufuzi n'enkulaakulana. Kyovula abagenda President Museveni balemwa okusabayo ebintu ebiyamba community ne basabayo bintu biyamba bo nga bo kwekubya ziserefi na kugamba tuweeyo akakadde twekubeko enfuufu. Oba ontegeera. So mu mbeera eyo Tumwine Jordan nze kyendowooza nti ssente yazifuna binaze kubuzaabuza bantu. Eyinza okuba ddiiru bwetu bwe yali erina okugenda, script nga bwetu erina okutambula. Kuba kati olwedde nominations zaggwa ate n'alaga nti asaze eddiiro. Abo babeera bamu withdraw nga bamugjamu technically abeera avaamu buvi. Oba mutegedde akalulu olukaana abeera aluvaamu direct. Kubanga bakunominate ku kaadi ya kibiina kirala bw'osala eddiiro kitegeeza oba ovuddemu. Ofiiriza ekibiina kaadi ate omala okola folofotto. Ebintu bino nabagamba bisigala ku likodi. Tebikyalinga ebyedda. Bino ebintu bisigala mu likodi eya social media. Nakuwaddeko ku lutalo, genda ku Facebook ne Instagram oba Blue Sky oba TikTok oteeke mpuzi ate otuddemu ekibuzo kyaffe ekyo. Nakuwaddeko ku lutalo oba blackmails eza omukyala Annette Among, ono nga speaker wa parliament, agenda kuba blackmails ez'ababaka ba parliament. Mujjukira nga ali ewa Muwanga Kivumbi e Butambala, n'agamba omusajja ono ali Kampala ali mu kuzimba mu ntobazi, azimba garden ne hoteri, naye nga ku kyalo ne mu constituency talinayo wadde akayumba akabibibi. Oyo gwolaba ne bwetwogerera akyasula mu nnyumba ya maama we gye yaddaabiriza ne yeebaka. Ontegeera. N'amala n'agenda emukono n'agamba Nambooze tukwebaza President Museveni
Akukyerwa muganga Kivumbi yamaze n'agamba nti ono tukolagana naye ekiro emisana najja n'ayogera birala naye ekiro tubeera ffenna era ye yatuwa n'amagezi ku tteeka ly'emmwanyi lye twayisa. Kati omuntu awulira ebigambo nga biva mu mukyalo oyo agambira ddala omukazi mutuufu. Mwanga Kivumbi n'atulyamu olukwe ku tteeka ly'emmwanyi. Kati waliwo ne teeka eddala ne blackmail endala gye yakola kuona ne Bobeti Nambozo w'emukono. Yeebaza President agamba President Museveni tukwebaza okubeera nti wasobola okusayiningira Beti Nambozo ssente agenda afuna obujjanjabi ne bbaawe n'omuwaayo akawumbi ne maidi we. Ninga bannaye kigenda mu maaso abantu batulyako dda akasente be katyo kakati nno omukyala Beti Nambozi yagambye bw'ati nti mukono yayanirizanga President Museveni ng'anaatalaga mu Buganda. How come it is you from Bupadengo welcoming him in Buganda? Agamba nti ebiseera biri Mwai Museveni nga muganzi nnyo mu Buganda era nga bantu ba mukono be bamwaniriza. Kijja kitya gwe ato averi ebisibaya Bupadengo obere nga gweyaniriza President Museveni mu Buganda. Awo waliwo question mark. Ebigambo bya mukyala Beti Namboze nga yanukula mpoza ate bolyawo speaker we agenza abasaaba akasa. Ebyo nno munnange mujja lowooza nti obaki President Nicholas Maduro wishes his capital a very new year. His wife too was arrested during USA Army special operations. He had the option to leave but he refused. Omusajja oli gwe tugambye Venezuela yakwatibwa yalina obusobozi obudduka naye yasigalawo n'akwatibwa. Avuddeyo n'akola akatambi waliwo akatambi akatambula ng'ayagaliza mpozi abantu b'eggwanga lye omwaka omujja ogw'emirembe. Baamukwata ne mukyala we yakwatibwa ne mukyala we. Ndowooza amawulire g'olunaku olwaleero geego g'osobodde okubeera mpozi ate ng'ofuna okusinziira ku mbeera nga bwe badde. Tukubiriza abakuumaddembe tetukuba bantu. Nammwe abaana ba foot soldier temuteekawo mbeera. Nalabye omusajja nga owa security ng'akuba omwana w'amawulire naye ng'amubuuza bubuuza afande ate oyo akoze eki? Omusajja yakubye omwana. Bannange